Tege baganda waffe ku ssaawa 3 kwakayita eddakiika emu yokka amanya n'eddoboozi nze Musa Ssemwanga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 26 omwezi olunaku olwokuna mu mwaka 2024 kitegeeza baganda baffe ab'ekasangati n'ebitundu ebirinaanyeewo tuli nammwe olunaku olw'enkya inshallah. Nja kubuuzaako olunaku olwaleero nkwebaza egyo gyonna gy'otuusizzaako engalo obwakedde butya sayidi eyo. Fenno tuli mu industrial area plot 19 ne plot 21 osanga Bukedde TV1 Bukedde Farm Boat Kizi New Vision ne gundi zaffe endala ne XFM tugiina wano mwe tusinzira okuweereza yonna gy'osinzira okukola ki okutulaba. Martin Ndijo ndi naye olunaku olwaleero. Martin wasiza otya muganda wange? Martin Ndijo nasuza bulungi nnyo era njagala okwebaza bonna bonna abakira ku Bukedde n'ogamba nti Bukedde kwenfiira be bajeradi baffe n'ogamba omanyi otekawo ne kumbeera wala kikususseeko abaana bagamba nti omanyi eyammwe yiiri eyaffe yiino oba sikyo n'obasindika mu kisenge remote ogijjamu obwanda n'ogikweka anti okugijjamu obwanda n'okugikweka byebimu. Waliwo kyali wange he's a young parent ati omwana omukulu yakutte remote jjo ng'agenda okunaaba n'agikweka kati omuto n'aginoonya kati taata ne bimusobera n'agamba oba kati mbakolere ki. Taata kye yakoze we yalaba remote yaggyeko bujja TV n'agamba mwena mugende abaana bye basoma naye ng'atulaba engeri gye luli olwokuna tugiyita throwback Thursday. Tutandise n'akayimba ka Chaga ne Sizzaman. Akayimba ako kati kawezezza emyaka giringa 10 bukyanga bakata era nzijukira akayimba ako audio waako yakolebwa Washington naye Washington we yakakola ne Chaga. Washington yakanda nnyo Chaga ssente kayimba ako nga bamaze okukola audio ate ebiseera ebyo Chaga yali yeeyiya naye nga Washington yayagala ssente nnyingi. Chaga n'amugamba omanyi Washington akayimba nkakulekedde kati ebiseera ebyo Chaga yali alina trip. Chaga alina baganda ababeerabeera ebweru oba yali ageze Holland kwana yaliko ebweru kati we yakamulekera n'agenda e Holland kati aba ali e Holland akakkala byakubye ekyeyo kye nga bamukubira amasimu ndowooza Washington yatuuka ekiseera n'agamba bambi Chaga waabwe kankole ki akayimba kankate kati ng'agamba oluyimba lwakutte dda ng'ali nnyonyi kudda ku shootinga video era yiyo gy'olabaawo. Chaga asisidde ali kuno ateredde ate ye munne gwe yakwala nayo oluyimba olwo Sizzaman ye ali bweru. Sizzaman munankyukakyuka kwa ndaba postinga nnyo ebintu bya struggle. Sizzaman yakomawoko wano ayinawo projects nnyingi ze yaleka ayinawo ne studio by the way. Simanyi oli omukyala yamutwalira ddala oli omukyala omuwanvu ego namulabanga nnyo naye Amnesia yabeeranga ne night buli lwakuna kati ng'ajja nno naye ng'amukweka eri mu nzikiza nga ye ayimba n'amaana amutwalira ddala bwasooka n'agenda mu mbeera ey'okulaba ku mwana bazadde sikoze bitya n'amala ebbanga ddene nnyo takomyewo n'agamba owaayo enfaaki ne Uganda olwaliro n'agamba nti omanyi ekizzeeko ngize sayidi zeeyo naye nga embeera bwetyo bweri ye Chaga ndowooza Chaga mwali naye naye twali ffenna ku Serena ku kivulu kya Kamiriyo teyalabikako kyemanene okugamba mpaka kati nnoonya reason sigitegeera. I think ali nnyo mu wizomanizo ejjukira nti omugenzi agenda okufa nga Chaga akola nabo abayambako mu management yaabwe so basigaze enkolagana eyo mwali off and on. Chaga yaleeta radio yamujja mu saloon gye yali asalira enviiri endeeba. Omanyi Chaga yali asaliranga ku saloon ya Frank mukulu waani owa radio enviiri kati aba ali awo ne bafunamu ka vibe Chaga n'amusitula radio n'amugaa tugende ku n'abasazi b'enviiri bavuddemu abayimbi bangi. Ani omulala? Haruna Mubiru yali mu Kinyozi naye yali asala nviiri mu Kisenyi. Haruna Mubiru ono waffe misa kije yamujja Haruna ndowooza kati ebiseera by'aba Haruna by'ebyokusaza akasanizo n'ejjirita edda nagendako mu wino nga bateekamu balina nga akaguuni nateekamu ejjirita naleka bakumu balina engeri gye bateekamu oba ekyevu kya sabbuuni nakalakata akapata ola ne taata waffe alina kamashini ako ate n'ebintu byedda bikusobera saluuni edda yali ya nusu ebi naye nga muzeeyi alina kati ke muzeeyi kamashini ke yalina baali bakanyiga bwe bati nga wokabira enviiri agatereera nga kalakata kapata temuli bya malini simawano lekawo nnyingi kapata kereere kale embeera bwetyo bweri ffenno tusimbudde yaffe tuyitidde buyitizi tutandikidde wa tugenda tandikira ku mboozi ya Suna Ben mukozi munnaffe wano babadde bamumbuuza mugituwa ddi ayogera ki
naye lyolova kati ffe twagyesonyiwa ne tugamba balaka mugikole ko abasinga bye baripooti nga si bituufu ate nga nekisinga obukulu omuntu kenyini okugyeyogerera okusinga mu mwogerera era bamuguddeko ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero wuuyo nga yeesaza ekisaati kyawo kye bayita ki distressed shirt masabo meerera ate nga gookya babadde wano ewa Alex Muhangi ndowooza if I'm not mistaken ne bamubuuza ku bigenda mu maaso mu bulamu bwe omanyi muganda wange atuwuliriza oba atulaba bw'obeera public figure esuubira buli kimu okukwogerwako wekiri era nze neewunya public figure addayo n'anyigira abantu ndibasemwa nga banjogeddeko bagamba eyeeweza omumba gwe bakola ki ng'ogyeko naye bagamba gwe bazikuba kati buli kyolina okumanya nti kasita obeera mu public life eyo obanga awadde obulamu bwo mu bantu tebuba tokyabuyinako na buyinza kuba buli omu ajja kwagala okwogera ekituufu kyamanyi nekyatamanyi wakiri akunyumyeko kati nemikwano gyange ababooda lwegitulako woti nakutayako emboozi nga n'olumu gwanyumyako omumanyi nnyo n'okumusinga ababooda oliwemalinnya tomuwakanya era kanje mpiseewo kino mulekerawo kumbuuza Namulindwa bakubuuza nnyo buli wenninnyo wa booda bannange oli omuwala gwakolanga naye kati aliwa bannange Namulindwa ali mu America era over the weekend mutowe Eddie yayanjuddwa Latifa ku mukolo gwabadde mu America mwabirabye bulungi nnyo naye Suna Ben avuddeyo n'ayogera ku makaage n'atuwa kikyazaako n'atuwa ebintu bingi nnyo omukolo gwa ddiini oguliwo gwonna Martin Ndijo omukolo ogwani ogwa Suna oba Suna agutubuulire naliko ne Suna ku YouTube channel emu n'agamba omukolo gugenda gubaawo naye temusuubirayo meeting temusuubirayo chairmansburg yakolamu tali bubi nnyo gunaatuuka gugenda tuuka gubeewo ali nekyokubiri nti omanyi omukolo omanaginga omukolo gw'okusinziira ku kyoyagala okukola oyinza okugamba njagala omukolo just mutonotono oba njagala kujanjawaza gwasalawo naye agenda okuva e Masaka ng'alayidde taddayo ekibuga yakiyingira asinzidde alina akantu ennaku zino tomanyi webayiwa siraabu emboozi zensonyiwe then sooka otuwe ku mboozi eyo ate tweyongereyo inshallah Nenda bino ebintu byetulaba ku social media simanyi Suna Ben simanyi bikoze bitya simanyi munnamawulire munnaffe bikoze bitya tugamba eye Suna Ben omuntu waffe omu bw'ati tasobola kukikola munnamawulire munnaffe nti nga ibadde bitya nambwayo story ezo emboozi kyobola nga sizinyumyako kati zisaana n'odisikasinga n'omuntu olede nga akola kinga abitegeera bulungi ebisaana kati noonyumya n'omuntu ng'ali azimbyeko kalina naye kakati ngenda nenoonya nga ntandika embinyumya nanti oba olaba ndwawo binyumya nasembayo binyumya n'agyaluna mubiri kubanga yagirina kati twogere ku y'okuyiwa siraabu ku mwamba tebayiwa era ebyo tubireke n'obireka ebyo ezo mboozi nnene zirimu okuyiwa siraabu ani yaferani ezo emboozi zirimu okuyiwa siraabu tuziveeko ezo emboozi zirimu bina oba zirimu okuyiwa siraabu tuziveeko obadde olina ekirala kyombuuza ekyamagezi kyembuuza nangwe agenda kuddamu atuyite olina byombuuza ebyekimagezi tuveeko ebyo ebyekisiru tagenda tuddamu olina byombuuza ebyamagezi tuveeko ebyo ebyekisiru abantu tubasuubize olina byombuuza ebyamagezi bwe tuva mu 2024 2025 esigala yafa bannamasaka oba esigala nga yabekampala bannamasaka tuli blessed twebaza Mukama Katonda nti akati ffe tukalina ate atukyabikolera ddala nze buli mwaka nkuba endongo ejjuza ekisaawe era n'omwaka ogujja ngenda kukiddamu n'oguli mpaka wetunaawummula kubanga twaleeta ekintu ekyaffe ekitavuganyizika okitegera ekintu ekyo kulwange nze ŋŋamba nti nno saha yebala okwogera ekimuli ku mutima naye bambi tekimwerabiza ate obulungi bw'omukulu oyo kubanga yamubeererawokko so ng'ate era ne ankukamiyi neera yeekuba mutima olumu kubanga si kirungi kwanika kola kooza ate noyanika mu ttaka kubanga bakasajja akatuwadde tukalina olwaleero tukenyumirizaamu bwe kiba nga kituufu nga yakakuba ekkuuli aba alimbyemu si kirungi aba yakakuba ekkuuli aba alimbyemu nayitayokko awo nalina eri pazo tugenda awo nengendako ne ku stage awo netuvayibinga nze nkitwalanga
nze nkitwalanga kugenda kusisinkana ku banna ababa bali eyo ne mweyagalayagalamu n'otambula n'ogenda naye nze sirina nnyonnyo ddiiru yaayo gye nali nnondodde nnyo ne ŋŋamba mbu mpiseeyo kati nondoola kino bakitambuza batya nondoola kino bakitambuza batya mbadde sibifangako ebyo bagaba n'omusimbi kale mwattu simanyi kirabika gye baba bagabanye ate nze mba nkola zange ge mazima amatuufu sijja kulima nti nina akasente ke nali nga banyeeka akafaanana katyo nconcentratinga nnyo nze mu kwenoonyeza sente ezange. Eyo embeera muganda wange atulaba yonna gy'osinza olina kyoyagala okuyisaawo oba okugattako oba okutoolako ssebo Martin. Ate kati nyinza okugattako ng'akigasseko kyonna. Ati bagaye oba toyiwanga ku siraabu sirika. Nange wena okuba siraabu ojja kugattako ne kakati. Emboozi yaffe eddako twagala twogere ku Jostede era babadde mu kifo kyekimu. Hassan Kigozi. Mabegakaawo. Soko ndekozi yakati yako dali Hassan. Kati Hassan Kigozi erya George yaligoba. Yayatula n'atoola shahada. Badi mayinti bamukwaja speed yabo. Ye yayatula. Era obonyumya yagendako ne kugundi. Obonyumya nayo mulaba asibe ennaku enjeru asiba Mande n'olwokuna akola istighfar buli kanaku asadaka yali umura oba yali umura yali umura ekifaananyi kyolaba muganda wange yabadde performa omu wali wa Muhanji ku Comedy Store Muhanji oyo musajja waffe okuba buli wenzija ku mulyango awo tebansaba ssente bangamba ise mwanga yingira kati we nfuna opportunity muyisaawo ate George wuyo yakyanyisiza abantu naye bingi badde bimwogerwako yavaako yatabuka n'omukyala bingi nnyo nnyo naye waliwo ebyasinga baaba okumalamu amaanyi waliwo gayi oba mukwano gwe yali ani DJ yayogera ebintu bingi bana DJ abayimbi bana bayita mu buzibu omanyi okugamba nti nno bonna okuganza kiryoka kyogera ku TV kuganza kiryoke kwate kyembadde lyawo okwogera kiyinza okumansa entungo z'okumakya naye nga baganzaako ku muwala y'omu ate ng'ono waganzaamu Monday ne Friday ng'ono ajja ku Sunday ne Wednesday okusinziira ku mikwano gye emboozi eyo yali mbi nnyo kubanga simanyi lwaki naye abayimbi mutuuka mutya ku eyo state okwogera ebyamu ebyo byonna kyembadde ngenda okugamba ojjukira ne gundi ono yali Kaluka Siita ng'afunye obutakkanya ne yali manager we Joram n'ayogera bingi nnyo nnyo baganoka nti buno obulamu abayimbi bano bayitamu si bayimbi bokka but I think nti abantu abamu olaba obulamu bwe bayitamu ne buleeta okusoomozebwa okw'amaanyi ne weewuunya ddala bakikola batya so Jostede ebibadde bingi nnyo kati no waliwo ne incident etambula kati eya producer Ian Pro ne Fefe Busi abo nabo beeyogerera ebigambo Ian Pro ayogerera Fefe Busi ebigambo naye yabakoze eki kuba nalabye ne bana bali bamanaginga nabo bavudde ati kati ebisinga sente zaleese obuzibu sente z'ekivvulu nezeegundi Fefe bagamba alina zeyezi nez'omukulu ezaava eri obuyibuli nezeggulu okusinziira ku Ian Pro naye kati nze neewuunya omuntu engeri gy'oyita ab'amawulire ne mukuba olukuŋŋaana n'oba wamu nekyobawadde ne mwogera ku muyimbi omulala already you are here to introduce a new artist on your label ataka yoneneda kuono oshegeera nobanga agambye nti nno ono kansoke musigirira enzira agende naye zaba kuyimbi gwe muzo ku introducinga nekyanga nenvaawo gye byaggwera nga bole gonna gali kwani ngoli gwe baleese tewali amwogerako ate yani Pro akyatambula nga okola interview you're claiming ndi Fefe Busi yali kyaliwo waba yali kyaliwo waki omufiirako n'okwawukana abantu baawukana olaba n'abazaaliddwa ababiri baawukana kati ate mwabeera by'obukulu omusajja akola interview ne omukubira nga TV eri eyo lakayi wansi ajja n'akola interview ayogere ku Fefe Busi nasanyusa nnyo okulaba ku George Kigozi kati yafuuka Hassan kubanga bingi byogeddwa baali bagamba yavaako naddala ekintu kyali kimpisiza baali bagamba yavaako zaagatta baire y'omu ku bayimbi abali talented y'omu ku bayimbi basobola okuyimba freestyle y'omu ku bayimbi basobola okukuba zi live so talent ngewe getting wasted kikuletera okwennyamira naye bwe mulaba nga ku stage aperforminga kizzaamu amaanyi bizibu bingi byayitamu naddala eby'omukyalo oli omukulu naye tatudde olugye n'abako byakasuka n'abala bangi oyo bambi amwagaliza ne post ye gye n'akasembayo okulaba nga mugamba weetereze blood fe tuli okusapootinga but I think ali seasonal
Lera avayo n'alaga nti amusupporting nkya n'avayo n'amukuba. Ati kati post yagitaddeyo nga Joe Steady amaze twalako baana out ne bawuga. Walwawo batwalako out ng'anyiiga. Naye kati yasoose batwalako Samuel eyo ne bawugamu n'agamba kati is a good dad. Mbuyamuleka muloko. Mbuyamuleka muloko. Kati ate ono gwe yafuna ono omulala. Hindu. Ne by the way mu interview ayogedde ku Hindu baali bagamba omwana Hindu gw'ayina oyo. So wa George nti era bino bye nkyogere na Musa ebbanga lyonna mbadde buli wenjogera ku George oyo kinuma kiri kimu nti buli walabika ennyo mu mawulire abeera mu negative side ate byamutama buli walabika ennyo mu mawulire ojja kuwulira ng'ebintu bimwogerako na biri bad biri negative nnyo kyokka nga ate yandibadde abyulinga kaliya ye mu mbeera eri positive kubanga kugambye nti amanyi okuyimba ategeera music oyo Joe Steady waliwo Eddie Kenzo ono gundi wasumbusa yani Sumbusa Babi J Nsolo Nkambwe kali yabagitandika kumbe mu bisala bye bimu ne Azizi yabasooka Azizi wadda jikaki kwa Babi J amala n'akola studio bagiyita Reverb yalina ne company ekola ebizigo Babi J ne olaba nti Kenzo yabaleka bane basigalira kakati Jostere n'abatuuka ekiseera n'alaga nti koze ki naye atambudde ayiseewo Babije n'asigalira so abasatu waabo luwemba laba gulwenda ba Kenzo ndaba Babije ndaba Jostede n'aba ereyo nga yajje eyo kitegeera Kipsuzi yabavaamu n'abomba n'agamba sijja sobola bya Uganda anyway twogedde nnyo naye kyetaagisa Jostede soko omutu waawe muganda wange Dennis then tweyongereyo ku Bukedde TV1 Nzaliwo zaliko nze nakugamba buli mwaka Allah alabika ategekayo amawulire ndooza n'agayiwa mu bantu n'agamba ono katumuleka abeereko oli bw'ataleeta mwana simanyi ono wa George Kasiibwe oyo abeera oli bw'atayawukana nange tekibaawo omulala zimaya ate kati ono azunze agenze naye ng'obuzibu buva ku ki Katonda bw'atyo bw'ategeka aba akabi buli omu abeera bw'ati bw'oba ogenda mu maaso olina okufeesinga challenge passing through them makes life meaningful. Naye nga ye music atambula atya ng'ewali George? Alhamdulillah, nze music wange si agenda okwagala ennyo okwaka omuliro naye ate atuuka ku bawagizi bange so nze ng'omuntu ddala music wange akolera ddala akoze ebintu bingi byesobola nakunyonnyola omwaka guweddekera tetulaba yadde George waali nze kati wano wendi era abo abantegeera be bantegeera abatantegeera tebajja kuntegeera thank you okimanyi wazaala omwana omulala eno ensi bwe gyo bezeetambula yes bw'oba onotera emyaka buli bwe gituuka mu haafu olina okumanya kyonoolekawo naye nga omwana naye waffe ani owahindu nze ansa zesobola okuddamu zirizimu bwe zitivayola kyenagamba nze nziramu ebintu ebiri positive bw'olaba ekintu kyonna nga sikizeemu manya ekyo kiri negative kitegeeza ekyo kiri false mba sina ansa yakyo ekibeera false mba sikimanyi ekiri right nkimanyi nze nina omwana omulenzi it is right waffe is right but the question is wrong omwana wa Hindu si waffe omanyi Viola Magala mulina ebintu ebyo bimugenda musaakaani nkulabeyo ng'oyogerayogera ebintu byotategeera Allah agera bw'ati Allah agera ku makya n'akuwa ekyo ky'onosobola obuwanguzi abuwa ababusobola abaana abawaabo abakola ki ababasobola Hindu amuwa George amusobola atamusobola takola ki tamuwa byonna byonna ebyengeri ebivaamu byebyo Allah byabayisizza mu baana ababiri babeerawo ye George ndowooza owulidde kimu bibiri Allah kimu bibiri Allah kati gojja kuddamu ebyo naye abagiyingira oluvannyuma nga baginyikiza nnyo singa ataali abazaaliddwa kuba kati gundi oli Vincent Segawa koze Lukumani kati Lukumani yabagamba mwekubyakubya ennyimba ne mugeza mu kuba ennyimba zange ezo nga sinnayatula ngenda basiba naluka naisa alaga nti okuyimba sitaani naye ntya n'okutya ebintu by'eddiini bizibu mukko naye well and good tubaagaliza mirembe mwenna abali eyo ku poliisi y'ekisaasi oba ogenda ekisaasi eno waliyo n'omuzikiti eyo wansi
waliwo afande wano kyali wange bamuyita afande Jose agambye saidi ze abantu beeyongedde otwagala batufiirako bufiizi ate munne abasirikale batwagala nnyo omanyi waliwo poliisi ezimba ateekamu zi TV yawo ku reception yawo ati basanga kuli nga bali ku makya bakeerera okulaga bukedde kwenfiira makya kyakabi nnyo nnyo bafande nti tebakwagala obeeyo n'omusango bakunyigira ddayo n'owekyenkya adde wali nga yakusanze wali ku kkubo okitegeera ayinza ogaa nti enkolagana yange neyewe kuba oyinza n'okunjabya nagasooka dde wali naye anyway nziramu bajjukiza muganda nga atulaba zigenda bbe ennaku z'omwezi 4 ffenna tugenda wa Shiba Kalungi Samali atuyise mu concert ye gyagamba nti yesembayo gye yatuumye neyanziza concert eno erina ebyenjawulo bingi yesterday oba but one nalabye ba Shibaholics nga batandise n'okukola kye bayita community work engeri y'okujjukiza abantu nti Shiba waali alina ekivvulu nga bayonja obutale nga balina bye bayonja ba Rita Dancehall nabwe kityo nga tubayita mujje tumuwagire Shiba abaddewo for some time kitegeeza twetaga omucelebrating ladies and gentlemen ekasangati tuli bankya without a doubt tugenda kujjaawo programu y'ekyenkya tugenda gikolerawo tumale tukolerewo ne tukyogereko later on tubakuba omupiira tubakuba endowooza golo zammwe zijja beezi nga temukutteeyo gyeguli eri gwena kubuzaako jjo ogw'abawulu n'abafumbo sigwe gusookawo tugenda sooka maye kwe tugenda eyo batuleetera abacuba balowooza tetubategeera tubaga muleete abakatale muleete abantu ababulijjo ogenda osanga ng'osamba n'abasupa osamba n'abavaipas abamasaza naye katonda atwagala era tumala ne tubakuba Jose ogambye tugende mu break katuwummulemu then tukomewo tovaawo. Yes, tukomyewo nate katono nnyo waliwo ekitalinda no kibana baffe abagenda okutula P7 abali mu P6 ate namwe ab'amasomero mwenna aga primary schools tubagamba nti ate kati bukedde bateekedde ekyenjawulo paspio empaka eziwumbawumba munono zino tusekera kitante wali primary school wetuziteekerateekera netubasiibula netubasabira ate ne mwegezaamu awo katono somesa ne boogera gye muli mwenna biba byabwerere naffe kye tugamba obutabeera bwetyo tugamba anaabyetabamu ayanguwe Miriam kyekimuleese wano mukwanaganya w'ensonga ezo era nga yakwanaganya n'omukoogo ogwa pasport ogutufulumira buli lwa Monday era tubagamba nti wiiki ejja wetuwumbawumba. Miriam buuza kuba tulaba obanjulira ensonga eno. Malamusiza abawuliza abaffe mbategeeza nti wiiki ejja tuteekateeka okuba ne paspal quiz eziwumbawumba omwaka tutandika nga tusomesa abayizi tutandika ne tubawa ebigezo kati twagala okulaba engeri abayizi gye basobola okuddamu ebibuuzo mu quiz zino abasomesa ababadde basetinga ebibuuzo ba paspal mu bukedde bebajja okubuuza ebibuuzo n'abasomesa abalala kibayamba okuddamu engeri gye baddamu ebibuuzo kubanga babalungamya abaana bayiga okwogera in public ne bamanya nti omusomesa wange machaza ayogera bwati ekintu kirina kuba bwe kiti kale amasomero tugayita okwewandiisa okwetaba mu paspal quiz zino bangi twebaza abo bonna abavuddeyo kubanga kati bangi bazze okwewandiisa naye tukyayita amasomero amalala okujja okwewandiisa tulabe nti olunaku olwo tutegeka quiz ezo abaana ne beetaba mu mpaka zino. Buli somero linajja ligenda kuweebwa omukisa kasita okwata obudde n'otuuka ku ssaawa nga 2:2 nga wawandiisa abayizi bo bana abagenda okukiikirira essomero lyo mu mpaka zino. Tujja kugenda nga tuwondoka paka lwe tunaafuna omuwanguzi mu buli subject n'omuwanguzi overall. Naye kino tekigamba nti ojja kuwangula naye okuyiga kuyamba abayizi bano bayigira ku bannaabwe ekintu ekirungi eri abayizi bano ate n'okwexposinga okulaba abalala bakikola batya naffe tukikola tutya. So zeezo quiz zetutegeka. Quiz zino zigenda kubaawo ku lunaku lwa kutaano wiiki ejja era zigenda kuba Kitante primary school mu hooli ennene. Madamu kyatakunnyonnyodde si kujja kutunka wali just
okuttunka okwo kojja abeetabamu awo kubeesabeesa kulaba abaana bwe baddamu naye ng'ensonga enkulu abayizi bafuna omukisa okusinkana abasomesa adde bateekateeka ebibuuzo ebyo mu PASPOE ne babawa obukodyo obulala abaana bateekeddwa okufuna mu ssaawa zino ennaku ezisembayo zino ez'ebibuuzo bino babiddamu batya ate ne bababuuza nti social studies babuuza kino nkiddamu ntya oddamu otya bino bagamba kino oddamu otya abasomesa kisinga okuba tukuleetera abasomesa abakugu ne batuula wali mu maaso ne bayitiramu ku baana baffe bonna awamu masomero ag'enjawulo ku ngeri ebibuuzo gye babikwasaganyamu n'engeri gy'okuyita n'engeri y'okukola ki naye nga kukulemberwamu okuttunka kw'abayizi omukolo guleme kubeerera awo kakati be abayizi bagga nti mwewandiise abaneetaba mu kuttunka okwo nga bukyali basobole okubeera nga tuteekateeka bulungi naye ng'amasomero gonna abaana ba P7 mwenna tubayise mu bungi bwammwe mujje kitante munene mujje mubeeremu ate muwagire bannammwe ate nammwe nga bwe mutegeera ebintu byonna bwe bitambula mulimu okuwangula ebirabo bingi kikyekyo tojja kuviiramu awo buli anajja omuyizi wa P7 ojja kuba owangula ekirabo kasita onoddamu ekibuuzo ate omukolo ogwo tolina kyosasula si bwe kiri kirumirize bategeere bayinza okuba baluuza okwewandiisa kwa ssente badirector ne bakigwako olina kati director munnange baatuyisewo kiraba tugenda ndyabukedde ssente z'okwewandiisa tewaliwo ssente zonna nnyonnyola bulungi bategeere nga bwe kibadde bulijjo empaka zino essomero okwetaba mu mpaka zino kyabwereere bwe kyolina okukola kutambuza bayizi kubaleeta Kitante Primary School ate n'obapakagingako ne facilitation ey'okulya naye okwatendinga okuvuganya byonna kyabwereere so okusoma kwa bwereere tubaaniriza era tubalindiridde ku Lwokutaano olujja ku Kitante Primary School e Kamwokya. Kakati essimu ezo wansi mwabaagala okwetaba okutula ku mmeezi eri entukuvu okujja abaana bammwe abana entebe egundi essimu eyo koba oyita ya WhatsApp owereze message ogambe ffe abaagundi tujja kwetabamu ffe abaagundi tujja kwetabamu era tujja kubanga tufuna message essimu kweri awo bagisindise kweri awo kwetabamu essimu giweerezeeko oba osobola okusituka butereevu nojja n'okubukedde n'ola mukyala Miriam wa PASPOE ibo b'obuuza ku reception bajjamu kuba wewandiise bya wiiki ejja ku lunaku olwokutaano ku makya era mulimu bannaffe abataddemu kasente mu bintu ebyo naddala manya nti ojja kuvaawo n'ekirabo at least ekya Prestige Margarine ojja kubaawo ne Nara Noodles sabbuni wa jjama buli mwana atera okwetaabamu ne baba batya mbungi baddayo nga balina ebirabo bye beetisse eka ng'ate bateredde bulungi n'olwekyo kimanye mulimu ne bannaffe aba Big Rich Junior School nabo bataddemu kasente bagamba nabo we bali basangibwawo Nsangi bagamba bajja kuwandiisa abayizi omwaka ogwo nga gutandika batambula paka ku P7 bonna basponsa baffe n'abalala bangi abagenda twegattako n'olwekyo twetabe mu simu zezo ziwandiike so okubeera nga tutambuliramu twagatumulemu katono ate tukomewo n'ebirala naji bamuyita Wycliffe Tugume Wycliffe Benda yasoma byamafuta naye yasibira mu ndongo nenaku ezo yangamba ayagala gezaako okulaba nti byasomerera nti tebyamusala nabyo abitandikeko ate ate yagasseeko essomero Headmaster Samuel byonna gye bikawasaganya era mu lutalo lwe ne pengepenge yamulangidde ennoni omuvubuka oyo gwe ba owninga oba ba co-director kati mu ssomero eryo Wycliffe twogera ku Wycliffe Benda ne munne bonna patanawe mu ssomero eryo basoma bonna Algeria ebyamafuta so ebadda kuno buli omu nasooka n'akwata ruuto eyo onadda mu music oli family yali odde maze eri establishing era mu business ez'enjawulo n'amanaginga business za taatawe ne taatawe mpola mpola. Wycliffe Benda bagamba ava mu family eyeesobola erimu embavu erimu ettooke ava mu family eyeesobola. So juzi wano oli agenda okulaba Wycliffe Benda erinnya weeriri naga nti omanyi lwaki tukwatagana mu kintu kino tulabe nti n'essomero tulisitula so yenkolagana eyo so they are now co-directors naye nga bamukwano okuva ku ssomero eri Algeria gye basomera ebyamafuta. Bangambye naawe oli mukwano gwa mukyala wono mupya gwe yakafuna nti era wano mbamawulire ayogera naawe wekka bonna mikwano gyange ne Juli Batenga gwe yagoba omanyi Juli Batenga ekiri fane ngagali Juli Batenga ewa Ssenga gye twagenda okukola emikolo gire egy'okukyala ng'ate famire eyo abaana nasoma nabo kati ziragenda
nga kyali wa Waikibende gye ngenda ku buko gye tugenda ng'ate bamanyi nnyo singa eno sayidi z'eno kakati so obuzibu bwensanze mu bulamu wa Waikibende nti emivuyo gino vulugo yabadde mu migundi eyo mu bulamu bwe ng'ate nange akwatako nnyo wafuna butakkaanya ne Juli Batenga nga Batenga kyali wange famire ngimanyi ate no n'emikwano gwange sigizikiza era ensonga kinjogeddeko leero kakati ate noono ono gwateekateeka okuba embaga munnamateeka ayinamu ettooke zimuyitaba famire gyava nayo obuyi gyava famire gyava beesobolera ddala bulungi nnyo ate nga muwala munnamateeka so ennaku zino gwali naye okulaba nti bakikwasaganya kati Waikibende ekintu kyannemye otegeera avaawo okuyingira mu lutalo lwa King Saha ne Chameleon kwa namulabyawo endowooza naye yavuddeyo neyewooza akawunti vidiyo gye yakomentinzeeko eya valuvalu nti Saha yawandika valuvalu ye yadde tamanyi nti nkadde kwegamba yabadde abuukidde etokota nebimwokyezaayo musajja waffe Wycliffe Togume ndowooza olutalo lwatandikiddawo yabuukidde etokota kuba yagamba bye yakomentinzeeko yeerabidde nti byali byadda but I think yabadde nga ne concerned citizen nti bano bayimbi bannange ate bakyali bange ate yaliko mukama waabwe jjukira yaliko gundi president wa gundi wa Wuma yamalako emyezi 11 ebiseera byamala mu Wuma nga yagikulembera bano bona baali saidize eyo mu Wuma naye Waikibende obaamuwa ekifo ekyo yasuubiza ensi neggulu yagamba buli muyimbi ku akawunti ogenda beerako ne miliyoni mukaaga buli mwezi kibayita obukulembeze si bwangu bagamba tufunye ono tebatuwa mulala obukulembeze si bwangu baamulina emyezi 11 nga tebalina yadde ebibiri ku akawunti naolavaawo olaba atandise kati no gundi gibadde bakiika eno ku jam session batandise okwesooza mpola teri kyamaanyi ngaboogera omanyi lwaki kakati mugenda entebe mu ntebe wali eri osinkana omukulu bali bamanyi nti mu wiiki eyo buli omu atisi ku akawunti kujja tulako ekizitowa kati balabye emyezi zitandise otambula batandise teri kyamaanyi n'ogamba nti ani abayise abaagala okugenda bagende ku federation abataagala basigale kyangu nnyo tulina n'emboozi ya federation tugenda giraga afute ya Waikibende nga bayimbi ab'enjawulo beemulugunya ku concept y'olwokubiri but before that Dennis Lydia Nampi yayogeddeko ne Waikibende yayogedde ku peng yayogedde ku mukyala yayogedde ku mbeera ya King Saha ne Chameleon era nsaba obituwe tweyongereyo inshallah Music si mubi mbadde ndi Dubai waayo ku bupya naye nabutadde emmere gye mbadde nfumba yayidde ennyimba nafulumya ezaayo ennyimba 2 olumu baluyita package olala bayita choosing you ennyimba 2 choosing you wakayimbidde ani omukyala akayimba nona muto wange kale tukayimbira mukyala we era video jagirayo yali mbaga yaabwe etwakwatanga video kayimba kalungi nnyo ka mukwano era abalina embaga esaawa mu nteeke kasimu mangu era kayimba kamu abafumbi tutandikire endowooza ku mukyala nga tetunagenda mu ntalo ali atya sina ntalo zindimu naye omukyala ali bulungi talina tabu katusuubiza embaga omukazi omulungi bamukuba embaga paka kati embaga tetunagiraba omukazi omulungi oba omukazi gwoba osiimye ekikola naye ebintu byonna bya mitendera ogenda mpola tujja tuukayo naye nga wajja baawo ebitambula mu mwaka ogutambula tutawera gumu naye njagala ntangazeemu ku bantu baffe nti nabadde sirumba King Saha kuba mwagala naye nadde njogera ng'omuyiiya wa music okuyiiya music kuno kutambulira ku bintu 3 oba 2 ensengeja y'ebigambo n'ensengeja ya melody yo mu Luganda kitegeeza tufiiro yange entuufu nti nsobola okubeera nenkuwuliriza kuba nze mpulira nnyo music nnyo sirina muyimbi gwe zitawuliza music wano e Uganda n'ebweru ng'era bw'omanyi abantu baba banoonya ebintu bina bweba bigaziyiza fuuka ensonga naye si kinene bweba awongerera nga waliyo n'omukulu omulala omu avuddeyo amalibiddwa nga pengepenge ng'agamba nti gwe wamukubira ne mugeya King Saha naye wali wakava ku ssimu bwoti nayagamba n'omusonyiwa naye abyogedde ekirala n'ayongerezaako n'agamba yadde mugeyeza King Saha tosobola kwenkana King Saha okuleka nga weeyambudde Kampala n'otambula olaba ekiriwo wano nze siyinza kwenyonnyolako nnyo brand gye nzimbye mu ggwanga muno enneekwata gye nneekuta emyaka 7 gye mbaddewo
omusanvu ndooza kitundu kati teri asobola kunsuubira ndi nsobola okukola ekintu ekyo ekyokugeya nepengepenge oyo omukazi okyekacengeza ogamba nti kyentegeeza nti talina mukwano is not a man talina mukwano omuntu alina omukwano oyogera naye ekyo kibeeraawo ekyokubiri siina kintu kyesitasobola agamba King Sir ku feesi kuba talina kyeyali yankoze nkiikoki yankola ki okitegeera King Sir siwenako obuzibu yadde okitegeera kati ekyokuteekawo embeera musimanyi ono tomusobola ebyo byabawagizi neffe ng'abayimbi nze nja kutunda mukamera nga King Sir muyimbi mulungi naye gwe mubuuzo batakimanyi nti ndi muyimbi wa ttabu so kati ani oyo omuvubuka ye olina omuleka bwe batyo batambuza obulamu gweyagala abeerewo ati oyagala aliewo enkolaganayo ne King Sir mwe babiri eyimiridde etya kubyatuukawo wa bino ebyakatuukawo bino mu weekend akimanyi si binene kyova layita nabyogera nako kiryawo okitegeera naye abawagizi tosaba bakola ki tosaba basalirawo kikibafuula kikibaluma nakitabaluma so omuwagizi wa King Sir yo jajala bakyalabye ne bloga ayagala likes alina okwogera ebinyuma muleke abantu bakole so nepenge netumuleka akole lwabutambule bamwe kasente kabadde kasente ada alina okukola nga ali ku luseke kati oyagala abeerewo ati nkubuulira amazima babuloga babeerewo bw'obeerawo n'olumba omuntu wabeerawo atamwagala nakusindisa omukoleki muluma kyangu nnyo ekyo n'omwana omuto aba akimanyi olutalo luno lwayawuddemu abantu waliwo abali ttiimu King Sir waliwo abali ttiimu Jose Chameleone naye gwe walalukiddewo ng'olabika olinga ali ttiimu Jose sina ttiimu gye ndi kukuba nadde sogera na ku ntalo zaabwe bali togera ku luyimba tweyanzeege 5:2 ezise ku ssaawa 3 tewali kisesaawa kyo kitegeeza nti obudde butambudde tuwadde tugeya ffenna abantu kati wooseka obanga nvudde sokuvaamu okuba tubadde tunyumya akavidiyo akantale pressure ng'esusse ng'ali mu jimu n'omwami pressure ng'esusse era tetugenda omaliriza nako Dennis twogere ng'okazannya anti baŋŋambye emikolo gimuwuba omwaka guno ogutaggwako ale January tugenda mu mukolo gwa Irene Ntale kati n'enjawulo ogirabye enjawulo emabegako wali eri yono omwami yavaayo anti ng'ayamba ku ngoni omwami yamugambye kooti zirina okunyumira tugende mu jimu enjawulo gyembadde ngeza okuteekawo nti emabegako wali abadde ne lipazo nga baagala okupasinga kino ekyagundi ekivuulo ng'olaba bye bakola biri ku levo yaani kakati ate levo eyoono era ndowooza olaba nayo yanjawulo nnyo omwami wuuyo but pressure yonna gy'alina essaawa zino mbaga kwagala kutegeeza bantu nti byali lipazo gwali muzannyo ono ye mutuufu kuba alina obuzibu obwo nti yeesanze wakati awo waliwo bali balowooza nti no byali lipazo byali bituufu omukwano gunyuma olaba bagenzi ababiri mu jimu otuyana ne bawa atuyana we mwesiimula entuyo nti bebi kati gundi yandibisobodde watadambeero bweti lipazo yandisobodde ebya jimu ebyo ali mu lipubamu okitegeera ali mu lipubamu nabuki buno bwatambula nawo All right, ladies and gentlemen, we are signing out. Twebaza mwenna ababadde naffe tugenda mu mboozi za boda Martin tumalize ebisingawo byonna byonna ku saa 2 ez'ekiro kasalaba ekya Mukere TV2 tujja kuba tubikuwa ate nga ffe tuvaawo emboozi za boda ziddako ne programu zendala nyingi nnyo ennyuvu kweziyitosekuka olunaku olw'enkyekasangati inshallah. Kyekiro jaji oli otya obulamu bugamba buti osanyuse okuna bato osanyuse sanyuse nnyo kulaba lwaki osanyuse sanyuse nnyo kulaba ko maswaku nakoma badde okulaba mu kivulu kya Suna Ben mbadde ndudde okulaba baagala ababodaboda kibale kinyuma bakolera ku ssomero kuba ababodaboda mukoona nnyo abantu babakolera ku ssomero basala bubi kati munaye naffe tuba tulina okubatomera kati ababodaboda tebalaba bakola essomero mubeere n'essomero lyammwe kubanga mukola ensobi muyisiza mutaliyisiza tumanyi kusula indicata indicata tuzikozesa indicata yammwe ebeereeta mwebeera yakugulu bweti
Indicate mu emisana ebere. Indicate emisana. Aho tusoteekayo kugulu tusobola okukozesa indicate yennyini. Okola otya? N'omukono. Tusobola okukozesa omukono okugulu. Ndaga indicate y'okugulu. So ali ku Bukedde TV laba ali ku Bukedde TV laba indicate y'okugulu. Indicate eyo. Soko osula ogala kusula yo kye. Indicator. Sula yo ndabe. Njisuddeyo bweti. Yongera muna. Njongeddeyo. Ye indicator. Ye indicator. Omusabaze nga omulabi ng'alaba atya. Omulabi ng'alaba atya. Omulabi ye akola atya. Omulabi. Wagiraba. Abategeera nti nsuddeyo indicator. Singa kizuula nti mukyalawo yakulimbalimba ngali waka. N'okizuula nti ate nti alinayo abaana babiri waka. Ngobadde omwagala nnyo neno yakukweka neno okizuula oluvannyuma nti alinayo abaana waka okola otya. Mugoba. Ate omugobera ki? Nze sisobola labirira abaana babiri. Nga takusaba nkosere nti ndabirira abaana bali. Era mugoba. Omugoba ng'omugamba ki? Nga mugamba genda n'abaana bo. Tabaleeta wuwo bali wajajja waabwe. Era bayizayo mugoba kuba nze sibeera na mukazi yazaalako baana babiri. Lwaki? Wagala mukazi gazaalako omwana omu. Lwaki? Kuba nange ndi muto. Lwaki mbambeera n'abakazi? Bayinza okukula ne bakuyamba nno. Tekisoboka. Wamala sita kiri bwe kiti. Ono omukyala we yamuwasa naye atakimanyi nti alina abaana wabbali. Kati oluvannyuma n'akizuula. Nze mankugoba. Nawe omugoba? Nkugoba ate mankwagaza ki? Ebyo ebizibu mba sibyagala wange. Abaana bayinza okukula ne bakuyamba. Banyamba nga banyamba ku ki? Ebintu byakyuka tebanyamba. Nkwagala nga toyina. Nga toyina n'omunkwagala toyina mwana n'obeera ewaka n'enzaala abange bamusayi gwange ntumbwe zange maanyi gange mulo. Toyina kisa. Mwana gundi ebyekisa byakuma ebyange byamagye mulo. Ojja ng'olina abaana buteeka eri abaana watata waabwe jangu ewange. Ojja ne batootobo twala eri kasasiro ewange tojja ebyange byamagye. Sigenda kulabirira abaana batali bange nga ndabirira naawe. Nedda ssebo. Toyina mukisa. Abaana bayinza okukula ne babeera bagagga nno. Babeera bagagga nze tebanyamba. Bintu byakyuka. Tebanyamba. Ate bayambe nga batandika okulapingira. Twakuyamba ABCD no. Njagala ba muntu mbwe zange maanyi gange mutima gwange mulo. Oli kuyamba abaana batali babo. Teri. Era ekyo ekyange mu family yaffe tebali nayo. Beetaaga bateesobola. Ebyo beetaaga batasobola era nga nze nkyogera. Oba okyogeza butubanga tolina mu kasente. Nkulaye ku bbando y'essente olakese ku basajja balina ssente. Nakubanda. Nkulaye ku zibbando. Nagako kati okubanda. Ono omusajja abadde ki? Olwazi bayita bbando z'essente musajja. Kitegedde kati gwe naawe za logologo wabako bamama bana gundi ndeka neno. Dage Bukedde TV tokivangako ezo zibete embozi za boda ze MC Maswaku ow'Ekisindo Goma 2024 negwe gwe kamala kubuuza kuono wamma oli otya omusajja omulabi tasobola kulabirira mwana atali wuwe tasobola kola ki kulabirira mwana atali wuwe gosobola kulabirira mwana atali wuwe andi kisinzire enzikanya gyokanyamu ne mukyalawo kubanga tojja kuŋŋamba nti omukyala tosobola kumulabirira nga nawe yakufuna oyina okitegeera tosobola omulabirira kubanga tokanya bulungi naye nga si mu bubi nti oba omukyala mugenda okusika omuguwa kubeerawo omusika omuguwa tosobola mulabirira ekyo bwe kiri mufuzi osobola okulabirira omwana ataliwo osobola omulabirira singa kibanga mukkanya ne mukyalawo osobola omulabirira abasajja ekyenkya kikutuusiddwako